Did you say mindset? Ekuyambe chingosulanga mbizi. She's being her. She's being her. Sophia, Fifi yakuyisamu yebwatyo talinda. Takuwa budde kaka nze nyina ko omusumba. Obusumba omukwano gwange ddala twaberanga naye Gabo. Nga ayina abakazi babiri. Ate ng'okukwatadde n'okwandaza naye agenda bali ku katuti n'agoba emizimu. Okwandaza kutunnyonnyolesewo. Okwandaza hunting. Ayiga. Gadala. Ayina abakazi babiri naye ng'akyali. Nga yalemala Ekibatu atambula ati. Ateke Pam. Pako tolizaala kalema. Pako tolizaala kalema. Kati aba gwe tukugambako nti se ibugundi bwana mukulukula. Mbwate bakufuka amafuta. Kati baga kuyirako wa ekitegeera kyovola banze nkugamba nti nze ndika amafuta sebo nawe wafuka wakama kubanga agange galabwako. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Mukwano gwange agenze maaso n'okubanga otwegattako saawa yakubanga tukomako n'ebigambo okubanga olumu bagamba nti ebigambo ddagala so atuula butuuzi ogende maaso n'okuba nti okalira abasiddi omusunsuzi erinnya agaliwo ye YouTube channel. Nina omukulu gwendi naye olunaku olwaleero ajagenda maaso n'okuba nti ababuuzaako tusobole okubanga tugenda maaso n'okugamba ebigambo. Ogambye obadde otandika n'ogamba omwana akwata producer n'ogamba njakatemako akati gwenno sasirensi waliwo ekiseera we bakozesanga Uganda we yabeerangawo n'Africa ebitundu ebisooka nga omuntu ebya editing tebiriiwo nga byategula waliwo omuyimbi gwe mmanyi ennyo yafa bamuyita Hamani Basudde. Naye abasajja abo bagendanga era kyovula nti entegeera y'abayimbi abo Basudde bakafeero basebatandala era nze olumu ngenda nakugamba abantu nti baleka baaliko emyoyo egy'enjawulo. Omusajja ogenda ne bateekayo teepu jjukira teepu tebagisala saidi ne balikodinga bw'okola ensobi oba oyiye ki oba oyiye nyingi ate nga za bbeeyi kakati neffe wano eno omulembe gwaffe ogwa digito mwabangamu floppy disk maye abantu bagenda ne balaba Uganda ng'ebintu mu ebiri ne balowooza ebintu byaliwo bwadda. Radio yajja wano mu 1905. Radio eya famma radio famma ate ejja luvannyuma. Radio yajjanga MW medium wave. Mu teknolojia waliyo advancements nti radio yajja yalinga medium wave. Okay. Kakati mu 92 awo nye tufuna kye tuyita frequency modulation FM. Ate nalabanga tugende mu maaso. Okay, ate olaba ekyakozesa YouTube channel zino abantu lwaki bazaagadde si kuba nti mukola ebintu ebyenjawulo wabula olw'okuba nti mukola ebintu mubimakinga easy nti embeera eyanguwa. Yes, kakati gwe bwojja nga nze mukyala wange akubye essimu gwe n'oyagala ogambe kati sooka oveeko tugende mu maaso. Frequency modulation ye FM. Then nalaba kati waliwo family gye bayitanga bakwako waliwo William Pike abantu abo batyo batandika wano the FM revolution nga tutandika ne radio sanyu ne tujja ne tufuna Capital FM ne tujja ne tufuna CBS FM etufuna Voice of Toro ezono ze radio enkadde nalabako FM ngojeko FM nalabangako AM ate AM yo yali etegeeza ki kati ku radio kwabangako ka switch nga ojamu FM ozamu AM kakati AM eyo eyandibadde medium MW kitegeera ye medium wave is the same kati oyo technology oyo omukadde kitegeera
tebiringa ebyakati nti kati omuntu radio wonna amasimu gagonzezza ebintu kati nti ensene zeekula process by process nyinza okugamba nti abantu abandaba abasinga balowooza ebintu byenjogeraga oni bamuzaala ddi mbadde mukumanya bayinza okatoli wajjo yes nze taata wange yagula ku tv wane ezasinga zabanga za Philips na Sharp technology yenna wa electronics yabanga wa Philips na Sharp era tv eyo nga okugigenda mu kala balina ate akatimba ke bassaako naye nga kala gye bakulaga kiyero nze nalaba France 98 France 98 World Cup nali ntegeeramu naye nga tuwagira kala ate kala ki white ku black nga kala yonna oba yero efukirawo black bajjanga bambadde black ne red muba mwawula mutya era bubamu red eyo yafuukanga ki black ekiri awo ebityo ekitegeera era nzijukira nnyo enresi eyo ng'atokomosa amagulu musajja bakubira ddala so atulaba ku channel ena amanya gange bampita Gabriel Buule nasalawo nti lwenfuna akadde ngabanako nammwe ensi eno waliwo omwami bamuyita Kiza Besige Kifeefi mwenyumirizamu nnyo ng'omu ku bashipinze eggwanga lino naddala mu mbeera ebyobufuzi yagamba ntwangala n'abantu abasiru bangi we live with very many people naye yali tavuma nti ekikulu nti ffe twasalawo kubeera nga tetutegeera kusalawo kwe twakola abantu baffe tebasoma abantu baffe tebawuliriza abantu baffe sibaagala kumanya era oli omusanga nze saagala kunnyonnyola tolina kyonga njagala sente naye n'omubuuza gavumenti oli mu kubotola ennyo emmeezi osaba sente za gavumenti eziri wali eri nti batoolawo wabaawo process era ne bwe zitabaawo bakugamba nka tuzijje ku vote ki ekitegeera mu nkola y'engabanya ya ssente mu gavumenti bazita votes kati tuzijje ku vote ki yes ebintu kati tutegeera within our convenience tutegeera okusinziira ku ekyo ffe kyetusobola okutuukako nti weesanga nti oli bwakusanga n'agamba nti tolina ky'oŋŋamba ekitegeera nti buli kimu kiggweera mu ntegeera gye tutegeeramu okay so diving into amawulire agabadde gagenda maaso n'okubanga gakola nja kusooka neggulire lya mwana mulenzi Edwin Katamba oba goyinza okuyita MC Katsu wamu ne mwana mula Fiona Nabitengero goyinza okuyita Fifi the Queen ababiri babadde n'olutalo lw'amaanyi of which omu yatekinga butekiza offense mu bigambo by'omulala kyajja bwe kiti Fifi the Queen akola video oluvannyuma lwa MC Katsu okola video nga atwalidde muwala we ku ssomero ebirabo ebingi kozo omwala agenda kutuula bibuuzo bamuleta akantu kalinga cake kojjamu essente nga teziggwayo namuletera ebimuli bya ssente Fifi n'agamba no kino tekisaanidde muwabya abantu abazadde abatalina bambi bafiiringa offended kozi omuzadde ne kafizi batuuka tamu kugwako nga takola ki takalina ate mwe mulimu kati obunafu obuliwo manyi sometimes I do not want to discuss some things kubanga bibaamu abantu bange biki Fiona muganda wange somehow like muganda wange Katsi mukwano gwange fenna tubadde mu entertainment industry vanga namusangamu naye era osangamu omuntu era ofuuka kitundu ku ye kati naye ekiriwo nti nze sijja abantu bamanyi I do not pretend njagala okubulira amazima ekitiyo kiyita kitiyo ebintu ebimu bye tukola binakolebwa bantu ba mizigo bantu abo si mizigo nti abali mu mizigo don't
get me offended. Abantu bankugambe nti ebintu ebimu birina okukolebwa abantu ab'omutindo ogwa wansi. Ekitegeeza ab'olujjulu. Ab'olujjulu kati omuntu omuyigirize waliwo ekintu ky'otalina kukola. Ekitegeeza nti kakati tosobola kukeera ku nkya. Nze omwana wange bwe musanga nyina omwana omuwala naye bwe nsanga ng'omuntu yamuwadde emitwalo 5 kabe wa luganda lwe ng'abeere nagyo ku ssomero, omuntu oyo kamujjuutuka. N'omwana ambuulira kyakozesa emitwalo 5 ku ssomero nga nsasula kantiini nga nsasula school fees. Yes, ogenda zikozesa ki? Okitegeera abaana essente eno y'ensibuko ya kibi. Ebizibu ensi eno byerina biri bisatu: sente, bayibuli n'emmundu. Ate bayibuli efuuka etya ekizibu kye? Anti nze nkubuulira ebizibu bye tulina mu nsi muno: bayibuli, sente n'emmundu. Awo konojja n'oteekako ne kuruhani n'ebitabo ebirala, ebitabo ebitukuvu. Naye ate bayibuli esukira byonna byebizibu bye tusinga mu nsi. Nti abantu abasinga bino ebintu bye nkugambye babikozesa for their convenience. Olwekyo ekibanyumira si kyekyo ekituufu. Eyakola emmundu teyalootako nti bagenda kutta abantu emitwalo n'emitwalo mu Iraq. Teyalootako nti emmundu zigenda tandika okutta abakazi bakulembeze b'amadiini. Zigenda ntuka entabiro y'obutabanguko buli wamu. Yes, ekitegeera. Eyakola bayibuli oba Mukama Katonda yagissa teyalootako nti omusumba agenda akabasanye muto wange ono producer amala asomera ini temukwatenga kwaba abatukuvu. Tokomanga kwoyo Katonda gwafuseeko amafuta n'omuganga kati nze nategeera nti yagakufuseeko. Era kubanga ekizibu ekiriwo nti ebintu ebikuteeka mu confusion. Kati mbuulira Katonda ayirako abantu amafuta agabayirako wa? No, kiri divine baga tukyamoyo. Anti kati bwebwo obuzibu. Bwebwo obuzibu. Bwoba toli wa moyo tosobola ku. Bwebuzibu anti kakati bwebwo obuzibu nti oli bwamalo bwekimukusukkako nga gamba kino kya mwoyo kirina kubaamu kya mwoyo. Okutta omwana nkitegeera ffe tukuganga ndi musumba weenenye nti ate kakati gw'oli mutukuvu tetugenda kukwatako okutte mwana okwanye muka munno. Okitegeera nze ndabanya abafumba okwanye muka musajja butokoma kwoyo gwe bafuseeko amafuta bagakuyirako waga agakwata abakazi bagakuyirako abasumba babba ettaka bafaaza bakabasanya abaana mbiwulire eyo ebisiyaga bintu binnyo nnyo ebibeera awo. Okitegeera naye gwe tukugambako nti bugundi bwana mukulukula mbwate bakufukako amafuta kati bagakuyirako wa? Ekitegeera kyova olaba nze nkugamba nti nze ndika amafuta ssebo nawe wafukako kubanga agange galabwako nti nze amafuta agange gaganjifukibwako gakwogera mazima nakwogerera bantu. Nze nkolera bantu. Nze nkolera bantu. Kitegeera naye gwe amafuta agabakufukako ate bwokwata abakazi ate tugamba bwobbe sente bwosoloza mu bantu sente esente zandizimbye ekyakyo wandiika motoka linnya ku motoka yo. Beebo abasingano nabakwano baffe nze nyinako omusumba omusumba omukwano gwange eddala twabeeranga naye eggabo ng'ayina abakazi 2 ate ng'okukwatadde n'okwandaaza naye ng'agenda bali ku katuti n'agoba emizimu. Okwandaza kutunnyonnyolesewo. Okwandaza hunting. Ayiga. Gadala. Ayina abakazi 2 naye ng'akyali. Nga yalemala Ekibatu atambula ati. Ateketi. Pam. Pakotolizaala kalema. Pakotolizaala kalema. Kati abantu ng'abo. Ebintu ng'ebyo nti ebintu ebisinga tubikoza within our convenience. Yet we need to understand that God is not stupid. Katonda si musiru. Ate ne bino ebintu nabyo si bibi. Nebyo ebivaamu obuzibu. Okitegeera.
musajja agambye bwoli banakuba nga oluyi ku ttama erimo seeyo eddala stupid please ate nze onkubi ate nkuwa ettama eddala otegeera anti bagamba nti muno wakola obubi gwe mukole bulungi nganda wange omusajja yakwata layini namba n'agisa mu bayibuli nti Isirayiri eggwanga ki donde eggwanga eddonde bwe balirumba tewabaawo yeekaalu nzigule mu basabe bazikwata ziri zikkojja sijja kikozesa kya luzungu amanye ebyo ebigambo YouTube ebisenge bakwata zikkojja muzitegedde zirubaluka eza white phosphorus nezokya ebyalo ne bakwata abaana ne bakwata abakazi ne basala lyeggwanga eddonde okitegeera ebintu ebimu just logic there is what is existing and thinking for yourself when I find young people I tell them think for yourself nsanga nnyo abaana bato anko nafunye no boyfriend nerowooza ye mutuufu nogamba naye nze siri kojja naye weetegeerere nkitegeera weetegeerere kakati munno oyo bwe muli naye ne muwale tasobola kubeezaamu mitwalo 2 kumala wiiki bwe munaagattako akaana tekagenda kuba n'enviri eziringa ensiikeko weetegeerere weebeereremu think for yourself getting money to take to a child tekiyonoona baana balala tekimunyika mitima gy'abaana b'abanaku abalala katamba si yatumye abaana babalala okuba n'abazadde abanaku naye embeera abaana abo embeera gye bagendamu bambi ebamfu bino bye bituleetedde n'abaana baffe okwejjamu obupale nga tebannayetuuka kubanga kati akaana ako singa babadde kaana kalenzi ngatandika homoni zikawaga can you escape from home and we see what to do nosooka olaba eki nawookera bwakola ki bwatambula mu bato kati naye ate ekirala ffenna nga tunenya kino nkireese mu mbeera y'abazadde bonna naye ate mu mbeera ey'akatamba yekka tulina okuyiga ekintu kimu nti bw'obeera ng'olina ebintu by'oli challenged olina okunoonya essanyu katamba mwenna embeera ye yagibabuulira bantu mugimanyi kati katamba mu nsi muno kyeyeetaaga ssanyu yes sikumubuuza mbu Edwin okoze otya Edwin wadde omwana sente ekyo kyekimuwa emirembe era yabagambye at least I didn't spend it on bottles in the nightlife they got me I got them never want them to look for what I can give to them elsewhere message delivered to Fifi the Queen ndi at least yesterday teyagenze maaso nakubanga azimalira ku macupa mu kibaala era ye abalina nabo bamulina ng'omuzadde so tayagala kubeera nti never want them to look for what I can give to them elsewhere tayagala banoonye ekyo walala nze bwebaka bwe yabaddawa ngati nze kati kankubuulye mmwe abantu abasinga temufunanga mukisa bazadde abajjawo ne bagamba mama afudde jjano tuddeyo ku ssomero simaya tata emmotoka emukubye temufuna mukisa nze nfunye omukisa titatange yalwala yakula n'akaddiwa n'alwala nemulaba netwogera netukola kyeyafa ndi mu mmotoka wano ng'ali awo yeebase ku mwambyulensi okitegeera ng'andi kakati ekyatata nosobola okiza ebbali kangame kyamama yalwala kansa nga manyi agenda kufa n'ayogera n'atubuulya buti ne mufuna kyemusharinga nga mama bw'omulaba bw'aba agenda okuwa oba kacapati nga kalye kubanga nkya nnyinza obutabaawo gitegeera kati omuntu yenna kato wesiŋŋaana mu buzibu ebiseera ebisinga anoonya essanyu kati mama wange essanyu lyange yalinga mukulaba abaana bano alina kyabagaseeko kati kikyo muyina okukimanya ng'abantu nti katamba ng'omuntu ayina okusanyuka emmeeme ye eyina okusanyuka wabula ate Fifi mwamufunye bubi mukyala Nsubuga eno perspective yagira straight nze
ku muntu omu. But it was general. It was generic. Yabadde illustrating abazadde. Nosanga omuzadde yenna mukazi watu alimu owino yenna ye mu economy enziwa ina kasaluni ajja azunga na iPhone. Please, why are you stressing your shoulders? You're going too far. Mutwe ekigwotadde ku bibega gumenya ekitegeera bino ebintu byemukola bya kisiru be babaana boola omwana n'akutabukako bino be muddamu. Some of you are there babalimba mulaba ebintu eno bye tuwandika ku Twitter si bye tuli ne tudda ntwandika planned kids. Please, you are raising planned idiots. Those are idiots. Ebintu ebimu tubiwandika for convenience. Abaana boolaba abaana bali ku Twitter okubawuba omubina ng'ekyana kitukula Ekyana ki? naye ne kijja mu inbox nkiga uncle oyinamu ekitta naawe nfuna eddata Simanyi kaddako. naye nga bwekiteekayo ekifaananyi abantu bagamba Ne mufuna ono ebyange babiwedde. abaana bali ku TikTok oko bateeka mu filter ate kati Museveni agenda n'atukola ekizibu buli omu amanyi oluzungu kati ate n'atuleetera TV ne bafuna accent eza soap opera telemundo telenovelas nate mwana nata amatakasha la 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 Oh yeah. oh yeah sekite yatunza akataka naga wano sifao kaka ono mwanyina ze yali Yerukia. kati Rukia n'agamba please mami mpa sente ngule top nagirabye ku TikTok B ukitegeera ajati muto n'atandika okugenda mu natandika kwepimira ku mizaani enfu Kumbe be yepima nabo. abaana abo bakole bo gye mirimu gyabwe bo gwe mulimu kitegeera era omuzungu najjawo firuta oba basse naye yazireete atukola omwana yazireete zizimbye ebbeere ne zizimbye akabina ne zikola ki so abaana abo gwe mulimu si bonna naye abasinga people are living a fake life people are living funny life. Let me tell you, here in Uganda we don't have rich people. Tetulina abantu bagagga. We don't have rich people. Naye anti obugagga businzira ku gwe engeri gy'obupima. Ava mu bino ebyokwesudiya kati gogenda kwesudiya nti obugagga buba ku mutima please ebyo byakwesudiya. Here we don't have rich people. We have people with some little money masquerading around. Obeera otyo omugagga ng'omanyi bbeeyi ya time. Bbeeyi ya airtime. Abagagga bamanyi ne data bando abeeyita abagagga. Biba bimanyi. Obeera otyo omugagga ng'omanyi kiro enya. Amanyi ne Freak Friday. Alinda lwakutaano. Yes. Abagagga bantu bali va mu bano jamu abantu abayina ssente eziriko obuyambi nti ono Ssaabasajja ono mukulembeze wano n'ow'egindi ono pulezidenti naye nkugambye ne kitaawo akugambisa nti mugagga mugambe omusawo dokita wange Dr. Emma Serunjogi oba Dr. Alton Newton ali awo Bulenga awo ddwaliro liri awo akole sigine kyemu bagambe kino ekirwadde kyetaaga wano Uganda tetukisobola bakubire eddwaliro India wakumpi bakubire eddwaliro Seattle bagambe buli kiro 54 obukadde owulire poloti z'amalaalo bwe zigenda. Yes, most people are just one hospital bill away from a car wash. That's why people, you see, the girls you see here wiggling and waggling their bums. Twerking. Yes, we've ended up raising money for them. Nga bitabuse. Tubasondedde sente. So narabye Fifi the Queen yatekinze offense just mu message ya MC Cat. Nenga message wana abantu bagaye at least yagoinze overboard because message ya Abatega mabweti. MC Cat
it's bad olimu aba balabika okutegeera naye nga tubawaayiriza but anyways bw'ofuna obudde walagi muveeko mukwano and be the best example to them in the right ways. Iggy, first by respecting yourself before public, kisinga ebimuli bya ssente ebya showbiz, and after you take your money because you badly need it for fuel. Lastly, do you want me to mention a few things you need to do right for their sake by'otaafuna tomere entondo omanyi kati level kwoli ya kalogo kalenzi but anyways engato bwebe kutuuse yambala mukwano sibe n'obuguwe nywere nali manyi buli ayogera ennyo oluzungu abeera ategeera. I don't know teyagoyinze waggulu n'asukka bwe yandibadde agenda maaso n'okuba nti oba akoma oba ki Fifi the Queen because that message was just too much. Then oluvannyuma by the way waliwo ne ka video ke yakoze omulabi osobola okukawulirizaako. Did you say mindset? Ekuyamba iki ng'osulanga mbizi. Anyway, mbeera ne mindset ekisiru naye ng'empadde buli kye nnina ate by'okyalootako. Mindset ng'osulanga endiga. Sigiraba. Myaka 7 bakyakozesa. Mindset sigiraba. Ekyo kireke. Kakati. Nedaba yasuseemu mu mbeera emu bayindala. Bw'oba opima abantu kyemulabaga mwetegerere bw'oba opima abantu topimira ku mizaani yemu. Ebintu byo engeri gy'onenyamu Nabbanja si gy'onenyamu Museveni. Ekitegeera waliwo imaamu omu yali abuulira empigi gye nasomeranga ku ssomero mpigi mixed essays n'agamba nti abakyala bano mubalabe ng'obunafu. Ekitegeera nti munyazi Mungu like our weakness. Yes bwaba yabajjamu lubirizi gwe kwata olubirizi lw'olunyige olabe lunakuluma bwe bali kakati. She's Sophie. Yes Sophie ye Fifi mumuleke ate n'ekirala kyoyagala she's being her. Ekitegeera Sophie Fifi yakuyisaamu ye bwatyo talinda takuwa budde kakati. N'ekirala nze kye nayiga I do not want bannayuganda mulina obuzibu babakakinga nnyo mu crossfire ontuyingira mulirawo nga gutabuzi. Ekino ekintu mukwano gwange edisendi yakiŋŋamba nti nti abantu abamu bakuofendinga si kuba nti bateekeddwa wabula nga baagala oddeyo ozzeeyo obaddize kisobola okukola relevance. Lumu nakola tweet ne waliwo muganda waffe Alien Skin yakola show ey'omwana oba muyitaani Champion Gudo aga nti sente zino ze bakozesezza okuteekateeka tezizimba mu nnyumba aba kiki just it's my opinion. Awo omusajja mukulu yennyini yeremererwa n'agenda ku TikTok n'ayogera Buule kimanyi okola biki mainstream media twabakowa. Can you do away with mainstream? My friend, you do not know that even a man changes underwears after 60 days. And you are talking to me? You are telling me how you are getting, you know, how the world got rid of mainstream men? You know, let me tell you, some people carry heads and just to burden their shoulders. Yes. Uganda, nze kankubude bino teri agenda bikugamba. Emikutu gino emikwanira wala oba social media bwe bakola platforms zaabwe ziba nekyo tuyita metadata. Metadata ezo zikuwa bantu ba analytics nti bantu bameka bali ku mukutu guno bakikula ki baliwa bakazi basajja budde ki bwe bakozesa. Uganda teweza yadde emitwalo 25 eja TikTok account. No, I didn't know that. Yes, emitwalo 25 bwegiti. Uganda teweza milioni ate omuliro mungi nze nkusomesa. Uganda teweza milioni y'abantu abayina account za YouTube abasubscribinga to YouTube. Million, 1 million like this. Uganda ina milioni 12 okudda waggulu ez'abantu abali ku Facebook.
million 10 nkulaga amaanyi Uganda kyejeweze milioni y'abantu ku Twitter eh okitegeera kati atabo benkugamba mu data mulimu abaafa their pseudo accounts mulimu abaafa mulimu pseudo accounts nti account yemu ku TikTok okwo kuliko account eziwera n'emitwalo 2 mu Uganda nga someone lost the password nga account ziri nga 5 nkubuulira I know this I research I read nga zikozesa IP address emu ali agamba mbu batulaba tutya batya bw'okwata essimu eno essimu eba with a unique code which is called an IP address okay so is the computer so is the iPad bwe nteekamu wano account ya mukyala wange nenteekamu neyange balaga nti ziva ku sosi emu ziva wantu wamwa eyo bagibalanga account emu mu Lufalansa tugamba UN okay yeah not the DEUX not two ukitegeera yes kakati mulimu eyatunda ekibanja kye n'akyamuka n'aloginga in mu TikTok simu ne bagibba naye account ekyakola ki ekyaliwo era ne woginoonyo gifu mulimu abantu nga mu mwezi apialingamu omulundi gumu ne dakika ezitawera 2 nkitegeera so bino mbikugamba abantu babimanye the world is not ready to get rid of mainstream media sawa ya lero amamanga the few journalists who are assigned to write the climate bill Melinda and Bill Gates climate change stories mu Daily Monitor kati lwaki Bill Gates project yeyo omusajja mugagga munsi yonna yagigabira mawulire across the world non social media koze amanyi mainstream kyetegeeza nawe nagenda mu scrollinga nga namanyira nga ne clip akwata za NBS NTV akwata mainstream content and amplifying not until when these people get to now to write we have smart people or using internet very well there is a man on TikTok called Chiseka packaginga bulungi ebigambo bye Umalu Chiseka yes Umalu Chiseka ne bobo oyagala kumugulako musango gukubula wende tajaleta mu yes waliwo omuvubuka ayogera ku bintu bye Canada but nekiririga akifuula okuba ligo akijeri n'akirombo yes waliwo omuwala amuyita Namubiru oyo namu interviewing she's the most followed Ugandan on TikTok ono muddugavu yes ayina kamera ni gundi yes kala yanoga nandagana okundagana ngamba nti laba ne mubuuza abakufollowinga basinga naga abasinga okumfollowinga bava mu America era nga data wali naga abalala bava Asia Singapore biki South Africa ogendula nga amufollowinga mu Uganda balujulungu bati Bukambwe nyabo mutaiwa anti kati Obukambwe bwe let me tell you abantu balina kibatamanya no matter how loud you say it it doesn't make it right nti ne wokiwogolo otya n'okiwogana tekikifula kituufu nkugambye ffenna tusobola okuwemula ffenna tusobola okuvuma ffenna tusobola okwasama ffenna tusobola okuleekaana but is it the right thing kyoyogera kyekituufu it's fine gwe kwata ogenda ku TikTok wemula weyambule waliwo omusajja gwe nalaba omusajja mukulu yabeera kujja bwerere bwe is that the right thing not at all not at all mu journalism bwe tumala 3Ws who what nebirala waliwo gye twayongerako empya waliwo kye twayongerako ekirala tugamba so what kati ki oli w'amaanyi nnyo ku TikTok ku Facebook ovumya abantu kati ki kyekiddako at the end of the day omala okubavuma kiki ekiddako kiki ekiddako kubanga abantu babeera ne bavuma abantu
you are there in your room, in your house. Oli ku Android. You are saying whatever you say. You know people you do not know. So what? So what? So And some people like it that way. Me, I like to be called small. I like to be called a nobody. When in real sense, there is someone right there who is going to see that I'm a somebody. Okay? Let me tell you. I'm at my age, which you can ask. I've been published in 16 countries. Ensi 16 bweddu. Courtesy of impact journalism. Pen. Ekitegeera. Ntogattako. Kakati. Mulimu bannayuganda. Akeera enkya. Nze nkeera ku makya n'aŋŋamba. Omuntu n'aŋŋamba. Buule, nafunye ennamba yo nagisanze ku YouTube ntye. Wankolera story yakyusa obulamu bwange. Ekitegeera. Kukolereyo kinzija mu December. Ng'asiima. Oli n'agamba muganda wange kyewankolera. Tokimanyi. Mulimu abaana abafunye obutuuzi. Oli n'agamba ffe tuli Bulaaya. Muganda wange. Tukontributinze ku butuuze ku mpapula z'abantu. Tutamanyi muwendo. Ne basiima. Ekitegeera. So I'm not here to brag about it or make you feel small. But at least think for yourself. Where all is it? Koleche kituufu. Kabampane talina gyakutwala. Tagattako. Naffe twabeerangawo. Nze nalinga mu university. Nga tugenda mu kirabu awo ez'ekabalagala. Olinamu n'emitwalo 5. Nengo oli bulala nnyo. Amaanyi ng'ogawulya amaanyi. Twabiyitanga binyonyi. Nogula kirabu bakuwa ebinyonyi. Nobiteekaawo. Naye bakuba. You are even bad drinkers n'ebyokunywa temubimanyi ne muteekaawo. Mugatta bugasi. Gye kyaggwera nga tugenda mu kirabu tomanyi kiddako. N'ogenda mu toyi ya kirabu. N'eccupa eri empute nga weezinyaazinya. Nodira sink n'oteekamu amazzi. Nodda n'eccupa n'olaba abagagga we bali ne weezinyisaawo n'oswapping eccupa n'olekawo amazzi n'ojja. You know, fitting syndrome, feel good, you know, those things. Kwenyigawo. So I'm telling you, I insist, no matter how loud you say it out, it doesn't make it right. Si bw'okireekaana mbu kyekifula ekituufu. Era nzaba abantu wano. Nalabye abantu. Nanyiza nnyo ne ŋŋamba naye kiki. Tulina omwami bamuyita Dr. Sam Kazibwe. Mumumanyi. Wa CBS. Akola nnyo documentary gundi ez'ebyentalo bintu ebityo. I don't know in Uganda. Mu Uganda temuli muntu w'amawulire. Ategeera international diplomacy. Nga Kazibwe. Va mu bino ebyamawulire mu gundi yakeera. Mufuti n'atandika egundi ne baleeta omwana wa Sekagundi n'akola. Kazibwe is a PhD holder and is a journalist. Asoma. Atachitaddemu kati gwe obudde bwe nkugambye kwe kusoma. Teri budde bwogera tulaawo obuyige kusoma. Kati Kazibwe akugamba nti amaasi kino biki. Togenda mugamba mwera mmwe abakafiiri ngenge abapakistani bagenda kukola we bati. Please, his role is to give you information. Mu butuufu bwayo. For you, your role is to judge. Amasomero gye gatukoze ne education system yaffe kye tukoze. Our people lack the most important thing in primary education. Okay? Comprehension. Omuntu bamusomesa body parts z'ekiwuka. Antenna, head, thorax, abdomen, anus. Period. Body, yes. Ekiwuka kina antenna, eyes, simanya. Kakati bw'amala bisoma.
yasomye ekiwuka nga addayo waka mami edi solakisi abudomeni edi kiwedde naye kakati nti omwana tubamugambye nti kintu kino kyeyambise okutegeera nti ebintu bibaako n'ebitundu nti omuti guba n'amakoola ne siteemu n'emirandira nti omuntu aba omutwe omubiri n'amagulu yes kati omuntu bw'anaakitegeera n'okimumenyeramenyera n'omugamba nti kise mu bulamu bwa bulijjo nze nno ekyo nakiteekerawo nga ntandika okusoma amawulire nga banjigiriza okusoma okuwandiika emboozi ne mmanya nti emboozi ebaako n'omutwe n'okunnyonnyola n'obweyongerwako yes kakati ebo abantu kye balina okugira nti abantu abasinga kye betulina they do not comprehend toyina kyotugamba gwotugamba ki otugamba ngaani kakati ate bava kuffe abayitako edda tasanirira na nviiri musajja mukulu tasanirira na nviiri gwoba oyagala okusanirira ezizo nkubira nkuwe bazikuwa ekisanirizo oba nkuweereza akasente osala enviiri lwaki ontawanya nze ndeka ekitegeera ndeka learn how to let people be tuleka abantu babeere ekyo kye baagala okubeera kasita babanga bakola ki ekituufu so twabadde tuli awo ndoze no story gye tujja okumaliriza nayo ya UB40 nalabako ekiwandiiko ekyo in fact wakisharinga ku Twitter nja kusomako just obusooka wano bubiri busatu UB40's management want to make it clear the claims are completely untrue and that the band hopes to return to Uganda in the future. Former vocalist Ali Campbell, who left UB40 over 15 years ago in 2008, is currently slated to perform in Uganda, purporting to feature the original band. He is touring with the name UB40 featuring Ali Campbell. However, there are in fact no members of UB40 in this group, and ex-member Ali Campbell is misleading fans and the general public by billing the tour as UB40 and UB40 featuring Ali Campbell. Nti wabaddewo embeera y'okubanga waliwo media house eri mu kuleeta we yali eranga bagamba nti bagenda kuleeta UB40 bagamba Ali Campbell featuring UB40 kitegeeza nti Ali Campbell agenda ku featuring abaki aba UB40 era akalangu kali walirabyeko omukazi anobanga tanobye kati waba abakazi n'abasajja baba mufumo nga tebanobye ekitegeera omusajja apa mufumo nga tanobye yabeera omusajja namuvaako kati buli kaseera buli mboozi wabeera mu bbaala naye rukiyoyo buli kimulukiya kakati ate omukazi omuvaako ate lwaki omwongerako buli kadi kakati mu 78 we watandika bandi ya UB40 mulembe gwa Margaret Thatcher yali prime minister wa Bungereza yalina enkola enkakali ezaleetera Bungereza okugenda mu crisis ng'abantu tebalina mirimu abantu ng'agenda mu college n'asoma n'abeera awo nga bw'olaba n'abantu ba Museveni bano abaana omuntu ava mu university nga kyalina okukola YouTube channel yaweya egitegeera kakati wabanga bafuuka ku kyalo Birmingham avubuka abo ne beekolamu omulimu ne batandika music byabwe byalegera naye nga music ebyo bicriticizinga aba politician egitegeera nga bakuba ekikoma kyabwe kituufu ekitegeera kati avubuka abo kwaliko Duncan ne kubeerako Ali n'abalala Duncan Ali Campbell bwa Luganda ne kubeerako n'abalala kati mu kinaana awo bandi eyo neekwata 1980 awo bandi bwekwata nebeera ku chati wonna mu Bungereza netuwalinga buli yonna kitegeera kati bayihitinga chati siwatuuka ekiseera nga bandi mu butuufu ye bandi esinga ku bendo benderi erya Europe ne Bungereza ngano mu Africa tulina bandi esinga wano mu Africa aliyo gitegedde sigimanyi bandi akulimba bagiyita the Rasta Rebels
bava mu nsi ki South Africa eyo nzibu nnyo bakyaliwo bakyakuba paka tumanyi Rasta Boys sigimanyi yajja mu Uganda emirundi ebiri sure mbadde sigimanyi mbadde sigimanyi sijja kulimba swa lebonde kati zebonde simaili nyali ya band kalimba zibu nnyo bakuleze simaili nyali ya band omwana akwata solo nawulira nga string evuga ekuyingidde mu musa okitegeera bagita Rasta Boys naye ina omuntu gweyimba nayo nga yali kegamba ye kagaye muyimbi enanyini nyimba bamuyita Dr. Victor kati eno ebanga band ye n'abakulemberamu era ina n'akayima Shambalala ndumanyi okay baddamu n'oluyimba lwe bayita Joan give me hope okitegeera bwetyo yeah so bandi eyo eya UB40 yali esinga kati UB40 mu biseera ebyo kyalinga kitegeeza nti kagambo oba nga wano tunaga nti full at 40 nga kitegeeza butaba na mirimu bintu bwe bityo essuubi tewali they are hopeless kati bwe baatuuka abantu abo ne basalawo katono nnyo nyina okay ne basalawo ne baawukana ndowooza it was around 26 28 nalabe bagamba mbu baayawukana 2008 yes lwe basalawo kuba nti baayawukana tebaayawukana ali afuna omululu ali wafuna omululu ali kamel yabava naye ali eddoboozi lye ali lya tabbu era bamusiima era bo balaga nti ali n'akwata ekkubo lye n'abaviira ali abagamba nti nvudde mu bandi ngenda tandika ki eyange ngenda tandika kuyimba nga nze ng'omuntu I'm going solo to go solo is to sing mubumu ali si kye yali ategeeza mu mazima matuufu ali yali agenda kukola ki yali agala kudduka na kola bandi ye ng'alowooza nti brother one akola ki anajja naye kiri kinafuwe en'amaanyi gasituka brother we n'agaana ekitegeera galaba kuba kulya mu lukwe mbali yes kakati brother bw'agaana ali atandika okukozesa erinnya erya Ali Kambo and the Boys erina ekinnya kye yasooka nayo n'akuba kati n'atandika okutimba ebivulu ng'atimba nti Ali Kambo and UB40 ne bamutwala mu mbuga ng'atimbanga UB40 ne bamugamba ne batandika okugamba nti si oyo si ffe oyo masikareeda kooti bw'etuuka ebagamba nti buzibu ki we mulina era bakebera mujja kebera omusango baguyita Ali Kambo versus Ali Kambo Kambo ne yewaabira n'agwaba mu kooti ng'agamba nti ayagala kooti emukkirize akozese ng'ennyimba zino kubanga zaali za ddoboozi yadde ennyimba ezo copyright baagiguza kampani endala esasanya ennyimba era kooti n'esala eggoye n'egamba nti Ali Kambo waddembe okukozesa ennyimba kuba amaloboozi gage waddembe okukozesa ennyimba ezaki eza UB40 mu kuperforminga ekitegeera musango gwe bayita UB40 versus Ali Kambo ekitegeera naye kekyerinnya ne bamukugira ekitegeera kati Ali n'akozesa abalooya be n'agamba engeri gye nali mu bali ate nga nawe tulina bye tugattaganya mbanzikirize ntandika kwekuyita Ali Kambo featuring UB40 twalina kwatundira ticket era mu mbozi emu eya Guardian Birmingham Times waliwo obakotingira Robin omukuba nengaga nti tasobola kumuvinga on tasobola kubeerawo unless nezi era tasobola tunda tiketi kakati ne bakwata era omu muganda bali bakwata muganda wa ali oyo omulala naye ne bamuleeta mu bandi
ekitegeera muganda wa ali bamutwala eri mu UB4 omulala kati baweze basatu era ali wamukwotingako olumunga agamba nti oyo amadalinga ennyimba zange jukira tasobola mukugira kubanga ennyimba za entity eresooli kati munnange ali awulira bubi bali okubanga baperform kati munnange bandi we yasigala eri waliwo abalala abamugoberera eyamugoberera omu n'afa kati ate eri ne wabaawo n'omulala n'afa kitegeera kakati bandi ezeyita mu bizibu by'okulwanagana ne kituuka nga muganda wa ali omutuufu kuba original n'akaddiwa n'aretiringa because of ill health n'agamba tagenda kukola ki kugira kakati bali ne basigala nga bakola kyabwe ne bano bakola kyabwe ekituufu wano kye tugenda ofuna tufuna omuyimbi yayimbako ne UB40 akirizibwa okuyimba ennyumba za UB40 naye nga yekka efeese yali ebaddeko mu UB40 egenda okubeera si yadde gita yadde waya ya UB40 gye mugenda okulaba anti kakati enfuufu si gwe gusooso gimukukolera ate bannaffe abaateekateeka ekivulu bo balema okukinyonnyola abantu ne baagala okikozesa nabo okimanyi n'akalango kennyini kagamba this is the last time UB40 jejja mu Uganda akalango bwe kagamba kuba kagamba this is the last time UB40 is coming kati UB40 we yalabye akalangako yakakwotinze nokakwotinga negamba fe tetusuubira kuba nti tuli bakudda mu Uganda kati kebeere Africa even in the near future era ne website ya UB40 kuliko abayimbi abali polished tebagembaawo nti atukuyisa gyoyimbeko namisindwa bibeerawo ebityo babaako oda kati enteekateeka oba gye twandise schedule mu Luganda enteekateeka ye schedule eya UB40 eraga baba bookinze okutuuka mu March wa 2024 2024 wonna wali booked tewaliwo space tewaliko Africa yadde era bagambye nti bo tebasuubira kujja mu Uganda kati not even in the near future kebeere Africa naye nga ate baadde balanga ekyo kebeere nkya so kino kiki kye tuyigamu abantu abakola ebintu mu kitegeere bannayuganda tebakyali basiru abantu abasinga balina internet bekeberera banoonyereza ate kati amawulire gatambula nnyo kyaleetako filminga kw'amaanyi Twitter yayaka nnyo nze kyensaba muwagire NBS bantu bannayuganda bannaffe sente ze bagenda ofuna zaffe naye nga ate baselebratinga gundi baselebratinga myaka egiweredde ddala nga bagenda maaso n'oweereza eggwanga lino so that is it tubadde n'omukulu Gabriel Buule ng'agenda maaso n'okuba nti yananyamuka ensonga twalamu ekyo ekyowulira ekinakolera ekitakoledde kisuula eri asobola oteeka mu comment n'olaga obutali bumativu bune wamaze kambabuulire nze sijja balimba I do not want to be loved nze saagala kunjagala njagala kuŋŋamba kituufu si bino byakunsudiya ebintu ebyo bimenyenya abantu bwoba owulira nga nkuyisiza bwinvuma nyonyonyo okwowe akaka n'omutima so temuleeta sudi ya migaludemu wano babira sudi ya migaludemu man you are bad man yo no what are you telling me kyebatangambanga naye nga ngoberera ndiko at Gabriel Buule ku Twitter okwo kwentera okuteeta ensasage mbeerayo nga ngoberera esimu ku WhatsApp 700 39 1620 okumanyonyolamu waliwo akantu akaze nga bategeeza abangoberera nti ngenda kukwatibwa aba TV ya Channel 44 I wanted to have that on the next yes akankinyonyola abantu bakitegeere abaze bangoberera nzize neyambisa eddoboozi lyange mawulire okuyambako abantu aba school fees biki sinze mbatolera wabula mpita mu mikwano gyange nembagano tumuyambe ontumukolere kino kakati bwe ekyo bwenzize nkikola nfe sinze ebizibu bingi olumu
naddala kuba amawulire omu akugamba kitali kituufu omulala n'akola kino nayagala kuyisaawo kiki waliwo abaatutuukiridde mu gurupu y'amawulire tuyamkwasizeeko mwana muwala Naluwama Hawa Naluwama nti mulwadde nnyo ekyasoose era nakibuuza mu gundi mu gurupu nti ennyimba nga nnyingi ze batadde ku Naluwama as in a personal understand nga bamutuuma ebirwadde bingi nesaagala kifaako kubanga yakireese ne mubuuza naye akolera ntumubuuza akolera n'atugamba nti akolera Channel 44 tumugamba okakasa nti niya designinze poster akolera Channel 44 nezija ku Twitter nembaga naye muntu ontu muyambe akolera TV bwe bobo descriptively bobo ganti Buule munamawuliro ino muteekako nti akolera Daily Monitor ekitegeera munnange ekyaki ndowooza inamu ebizibu byayo tibakifunye bubi abantu bababuuza naye temusobola kujja ne bagamba omuntu si waffe nekola omuko omuntu si waffe era Buule bw'ateetonda bagaye bakunonesa tugenda taking legal action engawaye ngenda kulinda Subpowena eno njirabeko Subpowena mamugamba nti no amwadde lawsuit is not a lawsuit it's a Subpowena and I was see a better intention to sue something like that I wanted to see it and I like kubanga bagambye nti nakoze malice I don't know whether it is malice nti oli ayagala obujjanjabi nti oba munamawulire nti bane muveeyo nga gundi emutwala kakati nze obonga ntakolera ngate abakolera yabiŋŋambye ekitegeera why are you crucifying me kubanga sisaba sente z'abaana ba ne present omulala guy was sporting naye no that one is just a lunatic bobeera omuna is a lunatic bobeera omunamawulire tuba na license ya kwesiruwaza nakola nsobi bwa ensobi emu kakati boba omunamawulire tekikuwa garanti kugenda kukola bintu bimenya mateeka as a journalist you are guided by ethics oyo guy ita sports bishop yakoze ensobi n'agenda ku TV n'agamba n'ayogera byayogedde. First of all, I don't know a bishop in sports who has never even written his first story. I know most sports journalists, but I don't know whether he even reaches that level. I don't think. Because you can't call yourself a sports bishop in a society where we have Darren Cheyune, Dakaba Chigongo, Bosa, Odrini Nsubuga, Baalani Sekamate, Clive, the sensational Clive. Tontukana ku level ya mwana omuto akolere nyanda. Regina Naluja. Mbunawo oli sports bishop. Notandika okwogera kalebule. Oyina okubaako n'omutindo. Ekirala bannamawulire we tuba tukolera abantu. Tetufuuka. Let's stop. Erand boys. Nti gwamala ebibamba by'omuntu. Omuntu muleke. Kubanga boy, I can get you in your personal capacity. I can get you CC to make you present your academic documents. I've done it before. Yes. Okay? I can write to you CC Nenji making or freezing at that program for a while. Kubanga, I know what to do. I don't go for a nobody. I go to UCC ng'angigamba eteeka mugundi mu act ya mukola bwe muti ne bwe muti waliwo omuntu ya breachinze standards yakoze bwati nzize kubawaabira. Kakati wenzizo okuwaabira UCC ng'erina okwekutulako nga nnumba media council nga nammwe nga ngenda bawaabira nze nja kutega ekibatu kyaze kitya nga batugamba wasomera wa nkitegeera era ebyokola bya first of all it is on record nze sikoleranga ku Musumba. I repeat it again, sikoleranga ku Musumba. I repeat, nze sikolera Basumba. Sibalinaako buzibu. Sibalinaako, but I'm a professional, I carry my head. Nze omuntu ogwange tegukola. Nze sikolera Basumba. Ekitegeera nkolera abantu. Ekitegeera. Ekyo omukulu kye yagambye muno nkolera Spasa Senyonga. I've never worked. Oba ina top TV, top radio, waliwo n'akaradia. Oba ne whatsoever. I've never worked there.
kati nze n'okwapialingako ku top walingayo munamawule mukwano gwange era akyaliyo bamuyita Kungu Ali Hamadi twasoma naye yali Kungu yampitanga mu program okitegeera naye tampitangako Danstan nembeera mu program era naliko mu program emu yandeeta bamuyita Becky akolera Galaxy TV yali producer nayimira mu program neŋŋamba bapasita basasula era neŋŋamba Pastor Senyo nga ndi wano ku TV yo naye sasula era okwo kwennako mugenda ku TV eyo nga nanga ogenda tuleetera ebizibu naye bagamba leeta ebizibu ate mwe ngamba basasule yes I've secured salaries for journalists for over since 2013 bamawuli abakolera Abasumba tukigana fuka nze manja gwe weteeka gwe bakuba ekitegeera ate si gwe gusoose waliwo omwana yali akolera Success oba FM yali afudde very young woman mu byakisiru Omusumba naga oyo tatukolera oyo intern nimuga you idiot is intern naye tagwa content ekitegeera I secured that me I'm not a mulokole I don't even wish to be one okay my wife is a pastor's daughter okay actually even her mother is a pastor her dad is a pastor which I respect and I do not fight bulokole kubanga it is their right to freedom of worship but again I will not stop fighting people who do wrong things abakozesa enzikirizo kuyisa ebyabwe oba oli mufaaza oba oli kiki nkulumba nkitegeera mu capacity yo netwevuya omuntu gwe ndekeramu akantu gwe nagaa nkamuleke sina buzibu na president yamanyi Katonda ali mulamula sina buzibu na Ssaabasajja ekitegeera kubanga is the mirror of my heritage ekitegeera n'obwakabaka ekitegeera Ekereziya Katolika nayo njibuuza okujjako Papa na Archbishop anyhow amanya gange nze Gabriel Buule bino byembawa olumu obisobola bifuna bobifunye naye nange ndi muntu twatondebwa mu bbumba lirimu nyina omusaayi naawe n'omusaayi wensobye nkwetondera oliwaddembe okunyiiga nkiddamu oliwaddembe okunyiiga n'okunvuma wakusanyusiza ekiseera kisobola okukyusa kitwale ekitasobola kukyusa tokitwala Omukama kuume okay abasiddi omususuzire erinnya eryange agaliwo YouTube channel agenda maaso n'okuba nti olikinga video eno mukwano gwange thank you so much ciao we sign out